buli agenda nasinkana Sylvia Mukandoni tasigala kyekimu. It is on record nze nakyo soko kyogera ku social media. Nabagamba whoever meets Mama Fiina n'akuwa sente oba ogenze. Ke kateko ke yali anteze era bwe zagaba yafuna nnyo okulaba mumuleete mu sente. Kati gwali owedde bali bagenda yali agenda kwambula kujjako network naye nga tamanyi network wajijja kubana ye network. In fact bana abantu kati yinza n'okubanga n'empewo ezikuliko siza family yammwe. Nga siza family yammwe. Naye nga zaasiima busiimi mutwe. Azaasiima pressure asobola okwogera ensonga nga bwe zizaagala. Mazima. Eri omuntu gwe basobola okugamba genda okole kino ne yeewugguusa nga atunula mu kaleega naye ng'ekyokukola akimanyi. Gwe omukazi yagamba abantu oyo mwana alina emisemba mingi era nga ebiseera byo ntandise okuwona lubaalo oyo namulota nako mu kirooto nga yajjira mu lubugo nambuza olina emisango emeka mu kirooto nange ne muddamu mingi nnyo toddamu kunkolera ddagala nagamba onansonyiwa ssebo ate ekyo kirooto nakirota ku makya sanga 12 nga ndi kumpi kozookoka ne ngamba ono obwedde nzisa omuzimu kirabye. Kati ate waliwo abatamanyi n'emizimu bagikwata. Oyinza okuba nga webase amazima era ne mugamba mingi nnyo nangamba nsonyiwa ssebo. Okukwatako omuzimu wa tebaka kibanjonjolo ne bakitegeere. Oyinza okuba nga webase ng'oli mu kirooto n'oloota nga weevaamu oba bakitegeera ekyogera bali bakitegeera n'oloota nga weevaamu. Kati mu kuloota oku nga weevaamu of course wabeera wakusika omuzimu. Kati ebiseera ebisinga bw'oba nga toli resistant bagutwala. Kati bw'obeera resistant weekanga mu kwekanga ogenda okulaba nga ozuukusa ogenda butereevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko y'amawulire kwatana wakubanga subscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula ffenna. Omukulu Alien Skin avuddeyo nayogera ku nsonga ya Bwiino Wuuno. Ono agamba munange oba osanga omuwagizi wandibadde tomuyisa mu mpisa etyo olw'ensonga abawagizi bano ebiseera ebisinga abeerawo nga munange afa nga yagala kwata ku muyimbi we alabire ddala oba ddala omuntu ono waddala. Ebiseera ebisinga omuntu oyo walaba omuyimbi ng'ali mu bantu nga abantu bonna amaaso gali ku ye abamu balowooza abantu bano tebabeerayo era abasinga balowooza oba misambwa bw'atyo munange awulira nga ddala wakukwatako ekirooto kye kyo kiba kituukiridde. Era ono ayogedde ku skando eyaliwo ku mukyala Bwiino Wuuno nti bambi omuwagizi yali agezaako kubanga ate amufiiringa wabula teyalina kigendererwa kibi gyali. Abamu ku bayimbi abasinze ofeesinga ekizibu kino mulimu omuyimbi Spice Diana omuno gatako Bwiino Wuuno kossa n'omukulu Chosen Blood wabula abatunulizi b'ensonga bagamba munange oba osanga omuwagizi oyo tekyetaagisa kukwata ku muyimbi nga talina permission kuva gyali olw'ensonga omuyimbi naye muntu era teyandiyagadde kubanga ate munange buli muntu aveeri n'amukwatako. Of course omuntu asobola okusembeera naye ng'alina ekissi oluusi ng'alina kyayagala okukola asobola okuyira acid kubanga si buli akusemberera nti aba akwagala. Kale mu nsonga eyo ne we muba mu bufumbo omukyala asobola okugamba munange tonkwatako era n'obyesonyiwa. In that mwenna mulina okuba nga ate mulina okumanya kuki ekiddako. Awo nno wembuliza abawagizi abo bagenda kuumibwa batya okubanga tebakwata ku bayimbi bano olw'ensonga munange ojja sanga omuyimbi nga talina na bodyguard nga talina amukuuma ate omuwagizi tomanya na kumanya gyava weekanga bwekanzi nga akuli mu kifuba obanga kuteko. Kale oba osanga ekyo kiyinza n'okukendeza obuwagizi oba obuganzi ku bayimbi abamu kubanga tulaba abayimbi bangi mu Nigeria mutuufu omuwagizi ava mu audience najja namulaga omukwano namugwa mu kifuba namukomfatinga. Tulabye abayimbi bangi Bawizikidi babakaabiranga abaana abawala nga babakaabira era nga agenda namuwa ekifuba namulaga laavu. Justin Bieber yaliwo nga abawala bakaaba amaziga nga mbutuufu omuwala wagenda namukwatako awulira ddala nga buli kimu kiteredde.
Ye omukulu Muhammad Nsereko ono avuddeyo n'ategeeza Alien Skin nti yandibadde abako n'ekyakola ekisukka kuyimba. Ono twamulabye emabega kaawo teyasobodde kubanga ate ayimba ku kivulu ekimu kubanga yabadde n'ebivulu bingi. Omukulu Muhammad Nsereko agamba abayimbi ekibateeka ku pressure n'atuuka okubanga ate akola ebivulu ebingi byatasobola kwasaganya lwa nsonga aba yeetaaga akasimbi akasingako. Era ono agenze maaso n'awo amagezi abayimbi bakozese omukisa ogwo nga bakyaliko, nga okyaliko olina obuganze mu bantu. Genda maaso okole ebintu ebyenjawulo, bibrandingeko amannya go, teekako autography yo, ate ebintu ebyo obitunde kasimbi nga kangi. Ebintu ebyo tebikomaawo, osobola okusigala nga obitunda. Just imagine singa Jose Chameleone ayina amasaati, olowooza singa kati akyabonaabona, singa ebintu bitambulira ddala, kubanga abantu bangi abeetaaga Jose Chameleone. Oli agamba ono omuyimbi wange kangule essaati eriko Jose Chameleone, wabula nga teva mu bantu bano ba bulijjo, nga eviira ddala wali mu kampuni ye ng'eriko ne autography ye. Kale oba osanga abayimbi munange bagisobola okulitayalinga nga si baavu, nga kasente weekali. Mukulu Muhammad Nsereko ageze maaso n'ategeeza nti ku ssaawa eno Alien Skin kyaliko obuganze bw'alina mu bantu, asobola n'okutunda essaati ye miliyoni namba ng'eriko autography ye. Twalabako munange omusambi Ronaldo yeekyangako ku kisaawe n'asuula ekikomo kye yali ayina, naye muganda wange eyakironda yakiteeka ku auction era yakitunda sente mpitirivu ddala. Olw'ensonga oli agamba kano akantu kali ka Ronaldo. Just imagine ng'olina ekintu naye nga kya muntu oyo gw'osinga okwegomba, omuntu oyo gw'osinga okwagala. Kale abayimbi bandibadde bakitunulamu kino, wabula nga si kyangu kubanga bo Abannayuganda balookinga nti omuyimbi ayina genda ku stage mwanatu nafuna akasente. Naye tulabye abayimbi bangi nga Misach Semakula, ono ayina woteeri awo e Makindye era kakati tali ku pressure, olw'ensonga sente ze yazikozesa bulungi, zisobola okuba nga ate zikyakola yadde tagenze ku stage. That's why omulaba nti ayisaawo ebbanga eriwerako n'abakubamu kikonsati, tali ku pressure. Eyo nga nkujjeyo ye omukulu Keizi yandibanga munange yakyusizza dda, ono yandibanga okusinzira ku mawulire agatambula, yandibanga munange kaliya ye yagiswitchinze nga yazze muba motivation speaker. Okitegeeza yegase mu bantu bano betuwulira abawa amagezi ku ngeri gy'olina okulaakulana, abawa amagezi abo abaweddemu essuubi ne babazaamu essuubi. Era ono munange kasita yatuuka mu USA, ejjukira mabega kaawo bbanga tono nnyo ekifaananyi kyavaayo nga ono ali n'ennamukadde omu abangi gwe bagamba nti yali agenze munange mu bashuga mami kubanga anoonya kathimbi. Wabula ono okusinzira ku tweet gye yateekayo nga egamba the move you are scared to make might be the move or the game changer. Eyo move gy'otagala kuba munange ng'okola eyinza okuba nga ye move eyinza okujja mu mbeera gy'olimu. Oyinza okubeera mu munange ng'ogamba naye sisobola kuyimba, ndabanga singa nva mu kulima nsobola ate okuba ennyimba ne zikwatayo. David Lutalo twamulaba yali ayokya manda, naye munange yayingira Kampala n'afuuka ensonga. Kitegeeza ebiseera ebisinga obanga olina kyoyagala okukola, genda pull up your stocks, kikole ate oluvannyuma lemerako topowa ojja kukijjamu ekiramu. Naye ebiseera ebisinga abantu batiira ddala ebintu ebyenjawulo, naddala okutandika abantu batya okutandika ng'era ekyo kye kimu ku kikyasibye abantu mu mbeera gye balimu. Of course wenkujjayo eyo ye omukulu Justed agambye nze omukulu Morris Kiria Semutya, jjukira bano bateekayo ebivulu ku deeti y'emu era kino kiguddewo mirundi mingi. Tulinayo King Michael ye ali ne Shiba Kalungi naye nga amusobola. Of course katulinde tulabe. Tulina abayimbi abalala bangi, Gravity Omutujju naye ali awo mu sikando ze. Kale ye Justed agamba fan base yaffe yanjawulo ate tulina goals za njawulo. Kale ye agamba buli kimu kijja kuba fine era ebivulu byonna bijja kuba successful. Wabula omukulu Morris Kiria tanavaayo kutugamba nsonga yonna
ku ngeri ebintu bino gye byajjamu. Butereevu mukwana gwange nkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Kwatannaba kuba ng'osubscribinga genda mu maaso subscribinga, likinga, commentinga tusobole okuba nga munange tambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.